tukutte essula ey'okubiri ey'akatabo kano Kulwanima Kalinda ke yakyusa okuzza mu lulimi Oluganda. Muzzukulu wa Mugema Munnakyala akwata ssente empya n'enkadde yenze akusomera. Wayitambale Namukadde Meja olumbe ne lumutwala ezzira kumwa ffenna gye tuligenda. Yafiira mu buliri bwe nga yeebase. Guno nno gwali mwezi gwa Muwawu. Emyezi egyaddako kale Bawansolo beeziziba ne batandika okukola mu bubba. Enteekateeka kakuzi ez'okujeema. Omanye ebigambo Namukadde bye yali abalaamidde byali bibabangudde okukamala. Bawansolo abaali basinza ku bannaabwe amagezi baali batandise okulaba ebintu mu ngeri endala. Weewaawo okujeema n'obuwanguzi Namukadde bye yali abagambyeko gaali gannyana, naye baamanya nti gwali mulimu gwabwe ggere okulaba nti Bawansolo bonna babyetegekera. Obuvunaanyizibwa bw'okusomesa Bawansolo bonna ensonga ezikwatagana n'olutalo lw'okujeema bwassiba ku bakagezi munnyo bawambizi n'okusingira ddala ku Napoleon ne Sinobolo. Napoleon yali Sseebukule wa mbizzi nga tatera kwogerayogera naye nga si mmere. Ye Sinobolo yali mukujjukujju mukulupyakulupya ate naluwali era nga si wampisa nga Napoleon. Empisa endala zaasinga kuba ndeebeesi. Sikwira ke kabizzi ate akaali kasinga okumanyika kali kabizzi kaberege nga kalina obutama bwetooloovu, amaaso ag'akatangalijja nga katambula kasirisi ate mukungujjo, naye nga kalina eddoboozi erikirako ery'eŋŋombe. Kaali kakali nnimi nnyo ate nga bwe kasaanukula okwogera koogeranga ke baasala akanyata. Ate bwe kaabanga n'ensonga gye kannyonnyola kaagendanga ne kabuukabuuka ne katenga omukira gwako leero ne gubula asala. Olugero lw'Ekiganda nti omugezigezi akuguza ekibira nga lwatuukirira ku kabizzi kano ne lukamala. Bawambizi bano abasatu beegatta ne bataputa ebirowoozo bya Namukadde bye yali alekedde Bawansolo era okugenda okwejjuukiriza nga babiggyemu enzikiriza gye baatuuma enzikiriza y'Abawansolo. Kumpi buli kiro kyaziranga mukama waabwe kwebaka nga Bawansolo bakuŋŋaana nga batandika okuddamu enzikiriza yaabwe eno. Mu kusookera ddala Bawansolo abamu baagiddangamu nga beenyoola, abandi nga tebagiddiramu ddala wadde okugikkiririzaamu nga bwe beebuuza n'okwebuuza nti ke tumala tujeemera mukama waffe ng'obwaffe tebukomye ani anaatuliisanga. Kuba Wansolo abalala nti ye maama ebyo eby'okujeema mbu tusobole okufuna emirembe mu biseera ebijja tugenda kuwangala myaka emikaffe ate bwe tuliba tufudde eby'oku nsi byaki. Kabalala nti ye emirembe n'essanyu bwe biba eby'okujja tulwanirira birwanirire birijja. Leero bye bataabuuza gw'olaba waliwo Nnakyala Wandogoyi eyayitibwanga Mmole yatuuka n'okubuuza nti bwe tunaajeema tuliba tukyanywa ku sukaali ffe. Ye bannange bwe tunaajeema ne tufuna eddembe eryo eryammwe lye mugamba ndiba nkyasobola okusiba obuwuzi bwange obulungi ku mutwe. Ko Sinobolo nti mwana wattu Mmole sukaali oliba tokyamwetaaga na kumwetaaga kubanga oliba weddizza ebibala bingi nnyo ebyokulya ebisinga ne ku sukaali oyo okuwooma. Kakati ono omuntu gw'oyita mukama wo byabadde nnaakulyako. Ate buno obuwero bw'akako obw'oku mutwe bw'oyogerako obwo bwonna bwe bubonero bw'obufuzi bw'obumbula geregere. Eddembe lye twogerako lisinga obwo obuwuzi ne sukaali. Leero nkugambye basajja battu bawambizi baayogeranga butassa mukka nga bafalaasira Bawansolo bannaabwe abataafaanananga kutegeera kibagambibwa wadde okuba n'amagezi anti naawe ogamanya amamesa amangi. Ate bawambizi babanga bakyali kugwa embuzi ng'endiga erinnya enju anti waaliwo ekinyonyi kinnamuŋŋoona kyalina olugezigezi n'oluteereerezo mpozi n'olugambo ng'ate mu kulimba kisuulayo bbiri ate nga kimbega kakooti.
Kino nno kyagendanga ne kibuuzaabuuza Bawansolo nga kibanyumiza mbu ku nsi gye kyayitanga ensuubize kyo nga gye kinyumya, mbu nno ng'egulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Mbu nno eyo Bawansolo gye baali ab'okugenda nga bavudde mu nsi eno ey'ennaku, era bawambizi bano mbu baalina okuluma n'ogwengulu okumatiza Bawansolo bannaabwe nti ebyo Namuŋŋoona bye yali ayogera byali byappa. Wabula mu nsolo zonna waliwo bawandogoyi babiri, Kirova ne Bokisa. Abo nno be baasinga okumatira ebigambo by'eddembe era baafuukira ddala bagoberezi b'abawambizi. Yedde tebaali bakagezemu nnyo nga bawambizi, naye nga kasita basiba bati ekigambo nga kiwedde, baatandika n'okubuulira enjiri y'ensolo era ensolo endala, ate nga be basaale mu nkuŋŋaana z'Abawansolo era nga be bakulembera n'oluyimba lwabwe olw'eggwanga olwafundikiranga buli lukuŋŋaana. Eky'ekitalo, olutalo ensolo zino ze lwali lutegeka lwawuniikiriza buli omu kubanga lwawangulwa mu bbanga buli omu lye yali tasuubira. Omanyi mu biseera bitono emabegako awo, Mwami Jones mukama waabwe yali agudde ku kibabwe ekirala. Yagenda n'azza ogwa Naggomola okugenda okukkakkana nga gumulese yeeyaguza lujjo. Ng'ekyekubagizo n'atandika kale ng'ekyokubagizo yatandika okunywa omwenge, bw'atyo n'agutamya n'abagwagala. Yafuukira ddala wampaawo lujeegu yennyini. Yagenda nga n'atuulawo mu ffumbiro lye ng'eno bw'asoma amawulire, n'atandika okukomba ebbidde okugenda okuvaawo ng'alinga eyasuze mu kisisiro. Basajja be nabo baalaba mukama waabwe Omumbejja Namaalwa amuwasizza nga nabo emirimu beesuulirayo gwa naggamba. Ezadde ennimiro ne zifuuka ensiko, emmere nga etandika kuyitibwa kamere, ebisolo bya mukama waabwe nga bisiba ku nkondo ne mu bisibo nga byandakaladde. Leero kale ne gubula asala. Olwali olwo kwolwo ye Mwami Jones yeesiibira mu magengerege. Ensolo zaasiiba teziridde yadde okunywa ku tuzzi, era mukama waazo bwe yadda mu kufuluuta awo mu ntebe ze mu ddiiro. Ensolo zaagenda okuwulira ng'ekiri mu lubuto kissa kinegula, kozo nti nedda kino tetuyinza kukigumiikiriza. Bawanti be baali abasaale tebaludde oluggi lw'ekiralo balutomedde lugudde eri. Ensolo zonna zifulumye zitandise okwekola ogwa walugali. Wano nno ne Sempappe Jones we yasisemukira, ye ne basajja be ne bakwata emigobande batandise okugoba Bawansolo n'okubatimpula emiggo, naye nga bakootakoota mu gaalumonde. Olwabakubako emiggo bwe bati, Bawansolo ne bagamba nti mugunywanga ne muguteesa. Bonna baalinga abaduumire ne boolekera bakama baabwe babawadde ensambaggere babatomedde. Jones ne banne kale baalaba tebaasobola ensolo zigudde eddalu ne bafunya kakokola tondeka nnyuma. Baayita na mu kisinde kya nte. Olwo nno ng'ensolo zibasimbyeko yogayoga mu kkuba eddene. Eyo nno Jones ne banne gye baabunira emiwabo. Muka Jones bino byonna byamusanga mu mattansejjere era akabuguutano ke kaamusisimula. Yagenda okulingiza mu ddirisa ng'ekiri ebweru si kibejjo ko ye nti kooti wano wafiira muloge. Yayambalira ku mugongo nga nswa nga yeemulula n'obuntu bwe yasobola okukuŋŋaanya nga mpawe bwaga. Bawansolo kasa balaba nga Jones n'abasajja be babamazizzaako ekibanja nga baggalawo luggi. Olutalo nno baali bamaze okululinnyako. Amaka gaali aga Jones ng'olwo gafuuse gaabwe.